weewaawo omanyi nabeesooka endega bibanja yeesooka nalyambe ate nammwe ne mubeera balungi nnyo ne munneekwata ngeri yankolo nakambe akatukutwe bwe katyo keekwata ku lubiito. Nze Munnabusiro nga ate ku luno njagala okwebaza abantu ab'enjawulo mu bulamu bwange, abantu abakimanyi nti omusomesa ono mu mirimu emingi gyonna yakwata gwa kusomesa lulimi Luganda. Ne bagamba nti kabasiime kabeebaze, abantu abavaayo ne beebaza mu ngeri ey'enjawulo. Mwebale nnyo ku luno mbeebazaako, mbeebazaamu ak'ensusso. Ate neebaza mmwe ababuuza ebibuuzo ku lw'abalala era ne tubaddamu, mbaddamu bwe mba nsobodde, kubanga olumu obudde bubula. Kale abo be mba nsobodde okuddamu ate nabo ne basaasaanya obubaka ne bayongerayo eri bannaabwe. Wano tuba tukulaakulanya olulimi lwaffe Oluganda okufaananako omukakajja akulaakulanya ebyabisinde bitwala weewa. Kale katweyongereyoko ku nsiisira eri. Omanyi mukulu Kizito oyo yambuzizza ate ani agimenye ekola etya? Ekyamazima ensiisira eyo tebamenya mmenye. Gino mizizo gy'ensiisira Lwayaba egwa yokka, tebagimenya, eteekwa kugwa yokka, eteekwa kuteekwa kugwa yokka. Ekirala ensiisira Lwayaba omwana omujjwa yalina okuggyawo emiti egyo mu luggya ng'egudde. Enkuyegezi ebeerawo paka ensiisira nkulu nakunnyonnyodde gyo, kati ebeerawo paka, ebeerawo okutuukira ddala Lwego oba nkuyegezi giridde zo zisobola okugya. Naye ekirala enku tezifumba. Egyo emiti toteeka mu kyoto, toteekamu mu kyoto nti ofumbe. Ekyo bwe kiri ogwo nagwo muzizo. Ensiisira Lwayaba ebwo bwe bukulu bwayo, bwe muzizo gwayo. Enku tezifumba ate tebagimenya. Kale tebateeka mu kyoto nku ate tebagimenya. Ensiisira Lwayaba egwa yokka, egwa yokka. Egyo mizizo gyayo, ebyo bikulu. Kale kankomekaawo ensiisira Lwayaba, tuneeyongerayo ate n'ebirala olundi. Nkomyeko awo.